Bano be bamu ku bagoba ba taxi abakedde okwalabula abawoza b'omusolo okuva mu KCCA abadde bazze okuwoza omusolo mu taxi park enkadde. Abawoza bakedde kusiba olujegere ku mulyango ogufuluma paaka eno okuziyiza mmotoka okufuluma nga tennasasula. Kino wabula tekiisiza bulungi abamu ku bagoba ba taxi era bwe batu basazeewo okubalumba nga baagala baamuka ekifo kino. Bakira baba bakaza nga bababuuza ani abasindise okusolooza ensimbi ate ng'ensonga eno eri mu kkooti. Mukama we yasoma amateeka. Bw'aba yareceivings ekintu kino nga kirimu an order of social an order of prohibition and injunction nga yabisomye bino era n'ateekako ne stamp kitegeeza olwaleero tannakusindika tugozze ku lulwo. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga bapoliisi abatonotono abadde bayiriddwa mu kifo kino batemya. Wano ku paaka ya Kupa Complex abasirikale n'abawoza basindikiriziddwa abagoba ba taxi baayo nawo nga babadde tebasalwako musale. Gagenda ogambe Musisi nti baddereeva bangobye ku mulyango. Emisango giri mu kkoodi gisooke giggwe. Ffe tukugambye gwe vaawo oddeyo eriwa mu ofiisi tetulina buzibu. Ffe kye twagala kyokka. Kitwewuunyisa nti mukyala Musisi twamusaavinga ng'ennaku z'omwezi 17 leero ng'ennaku z'omwezi 21 ate ye akedde kujja kuggala paaka akomezaawo emmundu ku makubo zi road block okweziri akwata emmotoka z'abantu. Abagoba ba taxi abeegattira mu kibiina kya Ddaka ku ntandikwa y'omwezi guno beekubira endulu mu kkooti nga baagala kkooti eyimirize omusolo ogubasolozebwako KCCA era ng'omusango gwakutandika okuwulirizibwa omwezi ogujja. Tugezezzaako okufuna abakulu mu KCCA okunnyonnyola ku ensonga eno naye tekisobose kubanga tebabadde mu ofiisi. Julius Senkandwa, NTV.